togera ku goal ya opposition mu byonna wetogedde bakansalaas aba opposition nga mukusingira ddala abanopo be bangi abagenze garuga President Museveni yabayise ndowooza bagenze okubeerako beboogeramu n'omukulembeze w'eggwanga. Tutunuulira opposition ekiri e Masaka n'okuyonga yo mu jeno tugiraba nti yonga yetandise eringa etandise okusaanawo bunoobwe olaba nti Masaka etabuse so ebyo nebyo njala kutandikirawo obuuza goali opposition ndowooza kati paka ne mu 2025 ekisookera ddala opposition ya Uganda simanyi watunatuukayo kubanga n'ebyogerwa ne byetuwulira mu nkuubo Honorable Mao alina etteeka lyayagala okuleeta oba olyawo eriyimiriza n'akalulu naye kati opposition goali yayo eriki esooka goali opposition mu ggwanga muno okulaba nga wabeerawo obukulembeze obuli centered ku bantu nga tuva mu mbeera eno ey'okuba nti tufugibwa mundu. Omukulu ayogedde ekiti kya muwogo nti abantu bakuwa abaana bakuwa tunuulira kino n'okwetebenkedde kuba abantu batunulidde nnyo ddala abali mu opposition n'okwetebenkedde nnyo e Masaka eri nnyo kubanga ekitabudde nuupu e Masaka kye kino abantu kye baagala okulowooza era kye twagala n'okubategeeza abantu bateekeddwa okumanya nti tewali munnabyabufuzi abeera w'amaanyi kusinga kibiina. Kakati tuna bannabyabufuzi e Masaka abalowooza nti baagala okwezimba babeere b'amaanyi nga Mpuuga ne bannaawo bagundi. Ekibatawanya olwaleero kyekyo nti olwaleero Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa ayagala kulowooza nti Masaka yenna bw'aba si Mpuuga olwo teri opposition ekitasoboka anti gwe toli munda mu Nuupu naye kitawanya abantu natandise ono programu nga nkubuulira nti ekibiina kyeteekerateekera structures buli fenna kyova olaba nti abantu abannabyabufuzi abamanyi kye bayita structures bamanyi omugaso gwayo mu politics. Kakati ekibiina ky'NUP kirina enteekateeka nti wateekeddwa okubeerawo structures nga kibiina kye ky'amaanyi okusinga abantu. Mpuuga temumwetaaga? Tumwetaaga mukulembeze wa maanyi naye ate tetwagala alowooze wana Mpuuga nti tewali opposition Masaka no naye nga byayogera bikyamu si bikyamu ebisinga kubanga hold on leka nkunnyonnyole Mpuuga bw'avaayo n'akulaga alaba nti tekikola kitya kyemuzimba tekikola kubanga ye kati oli munabyabufuzi kankunnyonnyole owulire kye bayita structures zikusalawo okulembeze kyafuna tiketi kweyo kyova olaba nti abe NRM olwokuba tebatereza bulungi structure zaabwe ulidiza nti nkunnyonnyole NRM ezimba structures nga zizimba ku muntu nti bona agenda mu Eastern Honorable Mike Mukula bw'atasalawo nti oyo abeere kansala oli abeere MP tekikola kubanga bazimba structures nga si za kibiina za muntu sekinnoomu kati ebyo tutagala mu opposition nene munupu mwekiri Honorable Kyagulanyi wavayo n'agamba temumuwa tebamuwa Honorable Kyagulanyi president ate era si bwe kikola kati twagala okukola uliriza nga wa bwavayo n'agamba tetujja muwaka lulu tebajja kiriwa ku record muwaka lulu oyo ensonga eri nti n'ekyo kye twagala otereeza nti abalonzi ab'e Masaka ne babanga basalawo bwakomewo Modete kizibu ekiriwo ogenda kutulemesa okuteesa kubanga bwe mba njagala okuteesa ate nkunnyonnyola bwe nti kyetwagala kye kino okkiriziganya nange nti omukulembeze nga Bwana Kazibwe yava dda ku struggle y'abantu naye kisobokera ddala Bwana Kazibwe ogenda mu constituency eyo n'azimbayo structures ezimukkiririzaamu ezijja okumulonda akomewo nga flag nga Mpuuga bw'ayagala okisigaye bw'azina bw'ayagala okikola e Masaka kakati ffe kyetwagala kye kino era ekiresewo confusion bakulembeze abo naddala ba DP block kubanga bo era babulooka bakolagala ne bali abaana ba kiti kya Muwogo ensonga eri nti twagala leero okuzimba obukulembeze nga busobola okuvaayo ne buleeta omuntu nga ddala asaanidde nga Bwana Mpuuga naye ng'ate si ye mukama wa structures neyanziza onalipotwa wandise essuubi liri liddawa bwe tulaba nti ababaka kaakati balayika batandise kuddukira mu NRM abantu ekibaddusa mu NRM biri ebintu bisatu kwe kubeera nga gye bajja eno ku sayidi eno tebafunyeeyo ssuubiri balaga nti tugenda yingira obuyinza. Ekyokubiri kwe kubanga enkola eyafunibwamu kaadi za Nuupu tebaawa abantu balina busobozi era bateeketeeke
batunda ntunde nga sente bazijje wa genosale leka malirizeyo akantu kana abantu nauganda bakategera Secretary General yavuddeyo n'agamba nti abagamba nti twabalukuza kadi mu bwerisi oyo mukuusa uliriza oyo mukuusa Lubongo ya mukuusa senga abadde mu gavumenti eziyina amateeka n'obukwakulizo senga mukwate era senga aliruzira Lubongo ya Katana Muganyanzi Nubianiri Edi Mutwe bebakulembera mutunda kadi za Nuupu bebakuguza kadi bebakulembera mutunda kadi za Nuupu era ekizibu kya Uganda mu opposition ye chairman Nyanza wa NRM bakuguza kadi senga chairman Nyanza ava mu Nuupu ng'omukulembeze omanyi Nyanzi ye genosale yazimbye lyatu Nyanzi mu Nuupu ye genosale mu NRM era ekizibu kye tufunye kwe kufuna n'akyemalira Ejeno Museveni nitwagala okuleta n'akyemalira B Kyagulanyi Center era byolaba mu NRM okubanga General Muwoozi mutabani wa Museveni ya president yaddako byebiri mu Nuupu nga Kampala omukulu gwazimba okujja akole buli kiddako kati ali Mesinde gomanyi leka nkumalireyo botunuya genosale obuyinza bwayina mu NRM nga talina ya ministry gyakulembera ye chairman Nyanzi gyayina mu Nuupu Nyanzi ng'ojjeko kutunda kadi abaana abawala n'olwalero akulembera kansala owa Kisekka nga sikugambye wakulemberera naye kansala wa Kisekka y'omu ku bawala chairman Nyanzi beyafuula kabitebe eno yonna gye tuwangaalira mu constituency gye tuva leka nkamaleyo kano bannayuganda obwo buli bwanguzi nakutyobola abaana baffe n'abanyinaffe omuntu omufuula omubeezi w'endowooza oba njagadde kibikkako mu kutunda kadi atayinanga ssente nga baba mwana muwala bamuteeka mu bikolwa ebyokubatunuza mu mbuga za sitaani era nekijjira ddala eno yonna wansi neno gye tuli muwakisa abakulemberamu okugaba kaadi bakozesa ebikolwa bibiri okutunda kaadi n'okudda ku baana abawala bannyinaffe era abaana bangi bazaala abaana bagenda balabirira okitegeera mbinako wino wembyogerera baluddewo nkuga chairman Nyanzi yakulemberamu okutunda kaadi omu kuba kwebajiguza egimuguza obukadde 95 yafuddeyo nayo chairman Nyanzi beyaguza kadi yabasaka akakulizo buli mwezi bamuwa kakadde kalamba kwa account ow'ekyenda mu etaano yabadde ono owafako si yekka naye njagala kati owafako gwe omwogedde okulumiriza gwe munamawulire owafako ye namuwulidde ye ajani owafako ono yani ye Kawalya Kawalya gundi walozya sibujingo naye kye njagala otereeze kiki ekintu ekyabamama sikiinako wino ntakuwadde ne kansala oyo wa Kisekka muganzi wa chairman Nyanzi yamufunira mu kutunda kadi oba nkumuguza kadi ne wano mu Wakiso mu Kampala mu Nansana buli wamu abakulemberamu okugaba kadi bakozesanga ebikolwa ebi kugula kutunda kadi kwalina ssente ku baana abawala kubaganzika maliza nekyo ate FDC kale Nuupu tugyesonyi era nga tejjasobola FDC nesobola okukola ki okutwala entebe FDC nga FDC tesobola kutwala ntebe yokka ne Nuupu nga Nuupu tesobola kutwala ntebe yokka tuyina kukolera wamu nga bannayuganda naye tulina okwerekereza ebimu bano babulooka abajja okukolera mu opposition tusooke tubazze ebbali era mpita wano kubira mulanga Robert Kyagulanyi asooka ajja ebyobufuzi mu famire ne mu firebase crew abantu byajja nabo mu firebase crew asooka abaze ebbali bino si byakuyimba bino bya bukulembeze tuzimba tetusobola kukkiriza abakulembeze bazimbiddwa kuva ku musingi abamanyi abantu bebalumirirwa tukulembera abantu bagwana okukulemberwa tosobola kuyisa maaso muwe kitiibwa Mpuuga Masaka gwe mutima gwa Buganda tetusobola kukkiriza bannabyabufuzi bazimbiddwa kumala bbanga naddala obwakabaka bwa Buganda nga buzimbye abakulembeze abensa ne mujja mu bakube nga muvuma n'obwakabaka obazimbye kulembera so si kuzannya mu bulanyi byabufuzi si muzanyi ekizibu kyaffe si kyakulembera mu gavumenti ya Museveni ekizibu kyaffe kyakusooka kujja ate ng'olwedde kadi butunda ntunde walina ssente bakuguza walina ssente sonywa mutweta naye nanti kati obuzibu obuliwo oleka abantu nga bano bagenda kusaba buuza ekibuuzo nkiwulira kadi bazitunda mu Nuupu amazima gali nti
ekifo kye neesima mu East Tubi nga kansala ku municipality siwanga ku muntu yenna adde 10 era sifunanga n'omu yali ansabye ssente. Ekyokubiri wobanga ekyokubiri omuntu wakeera ku makya n'agamba nti nawaayo ssente omanyi tuba twagala okulwanyisa enguzi nga ddala tetugikkiririzaamu mpa ssente mpa obuwandiike naye tubanga omuntu yakwata ssente nga waatugambye yaliyo nga tebamuwadde buwandiike ngate wano kitegeeza nti waliwo n'abasirisi secretary general wavayo n'akyogerako nate nateekako negano n'agamba muleete risiiti bwe baba tebaali tebazigaba bazigabiranga saba motweta kyenzikirizamu tutuuse mu biseera ebidda mu kalulu kyekisooka. Ekyokubiri tukkiriza nti tuba tubuza omwaka gumu okkirizibwa otandika political party oba okuyingira awalala buli alowooza nti alina okunyigirizibwa mu saidi ya Nuupu nze no nandibadde muwa magezi nti either atandika ekibiina ekikye nga bukyali nga Piero iwe yatandise ekikye bakiyita batya taata Piero yu anti Piero iye yakadda ekyokubiri ssemateeka waffe era akyakkiriza omuntu okujja nga independent. Kansoke okubuuza bw'okola ekyo oba oterezezza ekibiina oba bw'oyagadde emisango egiri mu kibiina gisigaleyo abantu ab'emulugunya bagende ebbali. Kye nandirowoozezza tulina kkooti e Uganda era tukyalina abalamuzi abakyalimu ensa. Olinga abano abagamba nti banne mu Uganda temuli mirimu katoddukire ebweru. Kyenzikirizamu kikino nze owokera ku makya n'oŋŋamba nti Nuupu yanguza kaadi leeta obuwandiike. Ekyokwetuba nti twali tuzimba pate yaffe nga ddala tulowooza nti pate terina maanyi ate sente zo wali oteekamu zaaki wali okwata sente zo ng'omuntu n'ogenda n'opulitinga ebifaananyi byo n'oziteeka mu kampeyini n'olya akalulu amaanyi gaali awo nga bw'ofuna kaadi oba oyise kati nno kiba kya bwewussa okwerabira gye wava kiba kizibu era okumanya wa gy'olaga. Bwebaba nga abantu bano bali mu biseera ntitugenda kudda mu kalulu balowooza nti bagenda kwonoona pate y'abantu eya Nuupu abantu batulaba era bakyatulinako control. Nze kyensaba buli alowooza nti afunyeemu amaanyi ssente azirina bakole nga jje n'omuwozi we yakoze tandika ekintu kyo ojja funa akwegattako. Naye tuba nga tuli ku mbeera y'Abaganda baffe abatunoonyeza akalu nga bamu baafa bala bakyali mu makomera omaze okutuuka gy'otuka tolina kyokoledde bantu bo ng'olowooza ettoomyo ogera disigire no ku NUP agaliwa we babanga nze no kyenzikiriza kiri kimu nti DP block abantu 20 bali balina amaanyi ageetandikira ekintu kyabwe wabanga bakkiriza nti amaanyi gaali mu Kyagulanyi okubanga leero bali kye bali bandibadde basiimako kyabulabe nnyo okuba nti abantu be tulina okuyigirako ate befe abakayingira mu birusa ate tutandikuba buli ekyokukola kyekisinga otuluma neyanza moduleta kyanaku nti mwatunda kaadi kyabuwumba tuutu simanyi oba ekigambo buwumba tuutu omanyi kyekitegeeza kigambo kya Luganda kyabuwumba tuutu oli okuvaayo olwaleero okugamba nti kaadi za Nuupu zaatundibwa. Bw'okola random sampling tuli abantu 3 wano ku pano abaafuna kaadi za Nuupu simanyi oba kuffe kuliko eyagula kaadi ate nga ye yasinga okuteekamu ssente yatunda piki 2 n'atwala ssente kyekyagimumisa kuba yali ayagala kugulirira on record baagenda ne batuula n'abantu I know what he scored, I know what the other one scored. Eyali talina wadde 10 ne bamuwa kaadi ya Nuupu. Nange nina yavaayo najja nannyumiza story wa nangamba mu kyalo kyo kyennyini nangamba nti ekyamazima nali sifunye kaadi nakola atya naye nakola bwenti ne bwenti mu kyalo kyange naliyo omu in fact no ndi ku kyalo ky'okulemera nga deputy mayor nanga naye nenkola bwenti teri ebyo babinyumya okwegira nze nkubuuza deputy mayor okola kino okuwolereza kibiina oba oyagala kwogera mazima siina bulimba wadde n'obumu bwe njogera because bwe tuba twagala okutereeza tulina kwogera mazima kiki otamanyi biki byotalaba mu Nuupu essaawa eno aloziyasi buno obudde bwalimu
waliwo ekimunyigiriza okuvayo okwogera modulator biki byotalaba mu nupu essaawa kiki no njagala okuddamu nange era nkuddamu General Museveni kikyatakoze okubeera ng'ayonoona opposition ekibuuzo kyange yes yatunda sikekadde keyakavaayo anti kyekyo kyenkugambye olwaleero ekibiina kya nuupu very good era ndi mukuddamu olwaleero mu kibiina kya nuupu tulinamu bakagabo tulinamu bajime soko mpulirize bulungi lwaki gwe olowooza nnyo nti olwaleero Aloysius tayinza kuvayo n'akola statement esuula ekibiina oba eyagala okusiiga ekibiina erinnya ebbi nga bwe nakugambye kya busiru nga tonnagamba nti kya busiru twaliko wano emabegako nga tukola programu eno enyi yes nenvaayo nembasomera ekiwandiiko Justin Lumumba kyewandiikira Geno Salim Salim ng'amusaba afandinge Kaziwe Bashir Mbazi yes asobole okufuna kaadi ate kimuyambeko ne mu campaign no njagala ekiwandiiko ekyo kireeta oli munnamawulire bannamawulire mbamanyi okwogera ekituufu in fact tebatera kukola nsobi mu kwogera tekyali mu kufuna kaadi kyali kumufacilitatinga mu campaigns kijjeeyo ate campaign zaali zakufuna bwa MP n'atekako ne kino kiwulirize nga bwe tukola ne tukoze ne ku babaka abalala ayina omukulu gwe yakwotinga temwalimu gwe yakwotinga sure waliwo yagamba nga bwe tukoze n'abalala n'agamba nti mu sente ze baali bamuwa mwalimu ez'okufuna kaadi afune kaadi oba kumufacilitatinga mu campaigns naye Kazibe Bashir yali talina funa kaadi eyo Rachi. That is the problem. And your problem, anti your problem jemuina. Wali atula ku vet. No. Ani ali atula ku vetting. Ani ali atula ku vetting. No. No. Kufe ani ali atula kugwe. Oba n'omuntu omulala ani atula ku vetting gundi ku vetting committee. Oh, omusanga kati. Kyakugamba ati olwaleero modulator kati njagala ompulirizeemu olwaleero abantu bangi ogenda kuwulira ebintu bingi naddala in fact waliwo bano bannaffe abaagwa mu byobufuzi nga bazze nga balemeddwa okufuna kaadi omanyi mu political parties the moment you subscribe to a party n'otafuna kaadi tukusuubira okustandinga down oleke afunye kaadi akole ki avuganye era kya busiru omuntu yenna obutafuna kaadi n'avayo n'akola ki n'avuganya no nabadde very clear anti kati modulator ekizibu kyolina totuwa budde kugira nsonga zaffe mbadde njagala nnyo ntuuse ensonga yange bulungi nti abantu abatafuna kaadi kiringa nakirabanga nnyo mu bannaffe nga tukyali mu ssomero twalina obulenzirenzi ng'akwana akawala ne kamugaana n'akateekako embeera n'atandika okubeera ng'akwonoona buli wamu tulina bannaffe abali mu mbeera eyo ng'olwaleero kye bayimiriddeko kwonoona kibiina olw'okuba tebaafuna kye balina kufuna ani anti nze nkugambye olwaleero bw'oba olaba bajime ne bakagabo bye boogera toyinza kuŋŋamba nti oli kyayogera kye kisinga obutuufu njagala kuwunzika ne munna NRM naye kansooke naawe ensonga eziri mu opposition oziwulira waliwo ekkubo ligenda mu 2026 okumegga omusajja naye nziza ssebo okusooka nzikiriza nsooke njogere ku kibiina primary living Ugandans PLU n'engeri gye kyazzeemu awo kubanga obuuza ebibiina ebivuganya kati tetumanyi oba kiri mu bivuganya oba kitakola ki ebitavuganya naye bannayuganda njagala obamanya nti waliwo political ambush ebakoleddwako bwe gyegendeza obutagigwamu mukadde kano ketulimu buli munnabyabufuzi ali alert atunuulidde Uganda after Museveni Uganda after Museveni okiraba kakati akakundi ak'omunda mu NRM abakomunist ke bayita political bureau BURO bureau eyo abakomunist katunulidde Uganda after Museveni ki ambush gye batuleetera ambush America gye bagwamu mu kyasa ekye-19 abalonzi ebibiina ebyo byolaba ebyefunza obuyinza mu America ba Republicans ne Democrats baali kibiina eki
kimu ne bafugirawo kumpi emyaka nga 3 bagenda okulaba nti balina we bagenda kwongera kukola ki ne beeyawulamu n'okutuusa olwaleero omanyi teriyo kintu kikolebwa mu bupya bwakyo ebintu byonna bikopibwa byaliwoko ye ambushe eyo primary living Ugandans kye bayagala okukola buli omu akitegeera nga bwakitegeera naawe oliddembo kitegeera nga bwekitegeera nolwekyo ambushe mugyegendeze abannaffe Abamerika bagigwamu kubanga baali tebakirabangako wantu walala kukiyigirako ffe tuyigira ku Bamerika olwaleero tube nga tukirwanyisa mu ngeri eyo buli omu mbagambye atunuulidde Uganda after Museveni ne Museveni yennyini atunuulidde Uganda after Museveni kyoba olaba akakundi ekyamaani waako kati ekyamaani w'ebibiina byombi NRM ne primary living Ugandans okiwulidde kakati tukiwonye tutya bwe baba baga batunulira Uganda eyo bakikoze ate mu ngeri ey'okulwanyisa ebibiina ebirala byo bisooke bikole ki biveewo UPC bagiryawo dda DP bagiriddewo FDC bagiriddewo Katonga najje nakumbi tekyalina maanyi ge yali eyinanga luli mu buli geri yonna nuupu kati bakisazeeko Masaka Kampala onotera n'okulaba Kavule ne Kamwokya okiraba awo wonna kusooka kunafuya bino ye ambushi gye mbagamba basooke bakole ki jema yo kakongoliro bagiremwa gigenda mwaka kubanga buloka za jema zajja mu ntandiko yayo mu 96 ng'abantu bakyawoza tukyeba ffe tweba kotro jema negamba n'abantu abatufuga si beesimbu bana Uganda muzuuke nga bamukira tukyebaka okiraba mwekubidde nnyo ku ddiini kakaji ffe kye tugamba kye tuliko lwaki batulaba bwe tutyo tetugenda na byafuzi bya kubuguma twagala ebyofuzi ebiri smart ebiina smart objectives nga biri biina system etegerekeko bulungi kubanga tebikolebwa ebyobufuzi contribution kati olaba omubaka abaddeyo ogwo naye olaba contribution ne impact gyataddewo tekyetaagisa numbers twagala quality olwaliwo mu Uganda nekyembagamba bannaye bino tebibasuula ttama bye mulaba mu kibiina bino in fact bannabya nkyukakyuka tekikyatwetaagisa kwegatta nti twegatte kubanga tekulina makulu bw'olaba eri public order management bill spirit eyagikola nti buli bantu basatu bwe babeera babeereko omubega oba si ekyo musooke mutegeezesa ekaggale wa poliisi nti tuli wano okiraba eyo spirit tebagwangamu kati ne bwetutudde wano tekubulako ombega okiraba kati tekikyatwetaagisa kutuula wabula kyemumanyi kyemulina okumanya nti ekiyitibwa opposition kinene waliwo ebibiina ebiwandiise n'abantu ba bulijjo abakooya embeera za gavumenti ye opposition omulamwa tuliko ogwo gwa kukyusa omulamwa tuli kugumu era Mukisa Kyagulanyi bw'ayitamu tekikonyisa ng'asooka omugwa mu kifuba wali ekkololo senga tuwadde commission etegeerekeka ng'asooka omugwa mu kifuba ye basaalirwa tuli kimu naye ki kye tulina okulaba Bannayuganda kyekikulaga nti tuli wamu naye ate era tusigalawo buli omu alwanire waalwanira kyeggamba ekitegeeza nti tewali bulabe bwamu tewali bulabe bwamu kuba ffenna tuli ki naye kyetulina okwewala olwa kyetulina okuvaako ye politics owa excitement tukole politics alina smart objectives nolwekyo kyetutunuulidde Bannayuganda ffenna abayitibwa opposition abatakkiririza mu mbeera bwetambula mu ggwanga ebibiina ebiwandiisi nammwe abantu ba bulijjo tugambe nti Museveni yaba asembayo okuba atutta obuyinza ku mmundu mu Uganda yaba asembayo n'ekirala tuleme okufugibwa ku mudumu gw'emmundu tufugibwe ku kumanya knowledge njagala buli omu yeteekeko akapande waali ne wookwera mu katale ku booda wonna wookole weteekeko akapande akagamba from gun to knowledge based leadership lwaki abatufuga bali ignorant tebamanyi kyova olwo bagamba tuteekewo ekkomo ku bibiina ate ekya tubijjewo tuteekewo emyaka 7 tasuka ate tebalina strategy entuufu lwa butamanya obuyake bonna enguudo zonna okuzimbibwa nga bwe zimenyeka ddagala okubula mu malwaliro abatufuga bali ignorant tukoye Bannayuganda ffenna tulage tukole ekyo kyokka campaign eyo yokka buli wooli oteekeko ogambe gun to knowledge based leadership ekitegeeza nti tuve ku mundu tudde ku kulembeze obwesigamedda n'obutambulira ku kumanya
nzikiriza mpunzike naawe onzika nange njagala kunzika naawe mu nsonga ebintu bino bisatu bikyatulina otutegeera Kyambogo Kyaddondo kati yali MK kati PRU sorry si PRU primary anti akagabo primary kali dominant yawo ebintu bino ebisatu bagamba nti tebikwatagana nti wosanga ow'Ekyaddondo n'agenda ow'Ekyambogo nawo tebakwatagana andi akati byofuzi mujja biiga kulume era nze bwe mba nzize wano kati ngano eya Uganda yonna gaba na Uganda titwagala tubawubisi kweze Museveni yateekawo gino emirembe gye tulimu kano lwekyo twagala tujjewo obulimba mu byobufuzi era bannayuganda mwena mwenamu abali wano era abalaba puroguramu eno era nabo mukitegedde nti fena abali wano bamala bannabyabufuzi abamu naye ze siri malaaya wanagere gavumenti esaala nkyaliwo banti tuwali bonabona era mubalabe bali mu kuyomba buyombi nabokka omwami oli ayogedde owefudiso lwaki nomutwala nemusiba baga nti temutunda kadi bamutwale mu kooti basajja bano batuuza eggwanga kakati obuuza bituga bisatu Kyagulanyi bamuleeta n'asanya ebibiina bikusaanyizaawo kakati nakino ekibiina kyekyaze muhozi naye kigera kuba ate ekyabwine kyali kigera gende era kigera kugwa kati kirimu akireze kisanyewo kigera yapapagera kujja bona bataisobye bakagabo temulaba bakagabo bajja bani bona bajja muzi ebigabo bya Dr. Sebu byagambye nti ng'Abamerika bye baakola ne bateekawo Democrats ne Republican nammwe kyemukoze kugambye ebibiina byobufuzi bannayuganda nze mbategeeza mwebereremu era mulonde nga omwakola tulonde abantu tugambe swaibu tubadde tumulaba mu katundu awo ebusirawo yena alina kyayambye alina kyakoze kyanabeera omuntu tafuuke nga mulonde oyo era ye sisitimu ekola ki ejja bannayuganda bakoze ki bababuuse bonna kati abanuupu era kumanya bababuuse abakulembeze abanuupu bali waggulu omwami abogeddeko abo bonna bazimba ennyumba ziringa emmeeri bona bakagala bugagazi olabika osula okusula obi olabika okwenyumirizaamu kakati olabira ddala abaliwabagula tikiti watugaana ogenda pasono moderator tibagenda ku mulamwa era kuwa kamera kalindawa kamera ogituusiza wali abayomba ate bagenda bakubakalu tibagenda kudda bano tibagenda kudda bali musakasi bali mukusakasi fatulina kutegeeza bannayuganda wano so si kubakala wite bano munomeya ngudo sibalimye siri bazibawa naye zino baga gavumenti ebintu ng'ebyo timukoledde bantu mwekusa ffe tugamba kati kuno kino ekisanja nawani gino emyaka egisigadde tugende mu kisanja emyaka egisigadde gino tugende mu kisanja tulina okutegeeza bannayuganda timulina kwebereramu muve ku bannabyabufuzi bali mu kulya buli bali mu gavumenti bali mu kulya bakolera mu gavumenti olabira kati mu chifu wipu simanyi biki kati olabira ddala nga abantu bonna bali kyakwanzi abanuupu abamu abalala bakavaayo abalala balya ssente era mubalabula bali kwelira bweriwebali okuzijuga kati ekibuuzo ebyo eri ofiisi ekyambogo era ajja tinamyala era mwebaza emirimu agikoze bulungi nnyo era agenda mu maaso lwaki eofiisi ya pulezidenti ng'omuntu nawe nga bosobola okukola ofiisi yo naye ngaolinawo puroguramu era nobula ngaolina abakwetaaga bakusangiza kati eri eofiisi yagiteekawo kulanga ye ng'omuntu esobole okuyamba abantu ab'enjawulo gatoba nti egaba era naawe woba ngaokoze ekibi teriiko gakusosola naye agamba nti aw'Ekyambogo tasobola kgenda Kyaddondo n'Ekyaddondo tagenda Kyambogo oli wamawulire ndi wamawulire Todongo tagenda akafu Kyambogo tagendangako Kyambogo no statement ye eri bweti ogambe Todongo tagendangako Kyaddondo kugambye Todongo tagendangako Kyambogo
sitera mulabayo toli wa mawulire bakukyusa nokukyusa byokola sitera mulabayo sebo bali omuntu yagendayo fake media mkyuse yagendayo era ekukyusa nenamyalo simulabako kyaddondo ino simu wano ziri bbiri oba ozitwala zitwale oba namya tajange kyaddondo oba todongo tagendangawo ekyambogo nayekola ezirimu zoziwulira eziri ekyambogo ekyaddondo sebo bali omuntu ogu bali omuntu omu era kati akalulu konna akaddiddwamu okulonda todonga yali akatuuga era kiba tiyakawangula byobululu ebyaki byonna byonna byokugamba todonga akolaawo enkolagana yandamero nettadongo si nnungi ebyo bibyo kikumpi kinakyo ebyo bibyo bali omuntu ogu tugambye oli bw'abayise mune nebabeera bona era yaboyita nebaganda namyalo nabagaa nti kakati mumanyi tuli omuntu omu owulidde lwaki yagamba bano tuli omuntu omu kitegeeza baali baawukanye era olwo ate kumalawo bigambo by'abantu kumalawo bigambo by'abantu boga nti simanyi twakwatagana kire kitero tikikwatagana eri kikire bali omuntu ate negundi nemuke project ebatiisa MK project era gwetiisa ade n'ogu ugambe kiro kyazze ogenda kulaba nupu egenda kuggwawo namyalo agendayo mu MK project namyalo ate nga nonayo ki lwaki tagendayo kuba mbadde mayimbo muke atagenda kugambe kiro kyazze naye namyalo aliwo okukulaakulanya naawe kenyini ate tadongo yagendayo mu MK project todongo mwemuke ate mwemuka ate kuga kikundi ekikundi ekyo yandibadde naye akiri kyaze kukunga kaluka President Museveni tava ku maini kyaze kukunga kaluka kyabavubuka atubulira ekyabobwani baga kyabavubuka nakino twalisi kyabavubuka ogenda kulanga kyonakyona emboozi evaayo abakulu buno bagamba nsiibule emboozi evaayo eri bweti nga bagamba nti aba MK okukikyusa okifuula PLU kitandisa obbakanga wamulaba kati wali kyadde kya muntu omu kati wano kifuuse ky'abantu bangi nedda ssebo kubuulire ebyobufuzi nga nakugereza ti nuupu era ebikundi ati kati erina kunga erina people power yenalemu erinaki ati kakati kino kyazze kigenda kunga abavubuka bonna kyavuddewo kati baga muwozi yajja si yajja ku ntebe yajja kyekigambo kati ekyabaddewo andi kakati abawagizi omuwagizi waddembe okwogera kyayagala kakati nga bola ati bano abawagiza banupa bali wano bagamba nti bagula kalipoti baguza kaadi kakati naye kyebaga nti mutwala oli mumusibe agati ekintu ekyo banauganda mwebereremu naye togenda kutuwa clarifyinga kubulimba bwa mukulu bwatukozeeko paka wiiki ejja deputemeyo jatandikirawo nabuli omu osonyi obudde bungenzeeko ngezizza okukwata obudde naye bulabika bunnemerere mukama bankumire paka wiiki ejja essaawa zezimu era ekiseera kyetu mbere bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh